okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama eyatuyingiza omwaka 2026 ate era tumwebaza olw'obulamu, ebyokulya n'ebyokunywa byatuwa okuyita mu wiiki, okuyita mu mwaka. Ate tubeere n'okukkiriza nti ne guno omwaka agenda tutugabirira Omukama waffe. Bassebo ne bannyabo twebaza Mukama kubanga azze atuyigira ebyokuyiga eby'enjawulo omuli ebyakasimuka, lesoni, awamu n'ebirala bingi, ebitabo by'obunnabbi. Mukama tumwebaza okuyita mu nnyimba ez'enjawulo, mu butabo bw'ennyimba n'eri abo Mukama baalungamizza ne bawandiika ennyimba eziyamba okutereeza eby'omwoyo mu bulamu bwaffe. Bassebo ne bannyabo, olunaku olw'olwaleero tugenda kuyiga akasimuka kaffe nga January 18 era kaliko omutwe gugamba nti omwagalwa. Omwagalwa. Katwebaze nga tugenda okutandika. Ekisaa kyo n'okwagala ku birungi nnyo Mukama. Tukwebaza kubanga ne kaakano tukuumye nga tukyassa omukogo gw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo bibyo. Ayi Mukama Taata, tukwebaza olw'ebyokuyiga by'otuwa okuyita mu nnaku zonna nga n'olwaleero tugenda okuyiga. Omwoyo katulungamye mu byonna bye tugenda oyiga, tuyige ate tutegeere ate tuteeke mu nkola. Okusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu kitabo kya Zabbuli essula ey'okutaano olunyiriri olw'11 mpaka ku lunyiriri olw'12 ng'agamba bw'ati: naye bonna abeesiga ggwe basanyukenga, bayogaanenga mu ssanyu bulijjo, kubanga ggwe obakuuma. Era abaagala erinnya lyo basanyukirenga mu ggwe, kubanga oliwa omutuukirivu omukisa. Ayi Mukama, oli mwetoolooza ekisa kyo ng'engabo. Bassebo ne bannyabo, w'owuliriza ekyawandiikibwa ekyenkyeeno ey'olwaleero, kitulaga nti omwagalwa gwe tulina ye Katonda. Era kyova olaba atandise nti omwagalwa. Omwagalwa kaŋŋambe nti abeera muntu gw'oyagala ate nga naawe akwagala. Egwe bayita nti omwagalwa, nti omwagalwa wange. Bassebo ne bannyabo, naffe tulina omwagalwa waffe nga n'omwagalwa waffe oyo si mulala wabula ye Katonda. Bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze nti olunyiri Zabbuli Dawudi bwe yali awandiika, yawandiika n'atulaga nti naye bonna abeesiga ggwe basanyukenga. Bwe weesiga Mukama muganda wange, mwannyinaze, kikugwanira okubeera omusanyufu, kikugwanira okusanyukiranga Mukama obanga omwesiga. Kankuwa ekyokulabirako, bw'okeera enkya n'okwata omwana omuto n'omukasuka mu bbanga ng'omubuusabuusa, omwana oyo buli w'omukasuka abeera musanyufu. Lwaki abeera musanyufu? Kubanga aba yeesiga ekifuba kya taata nti bw'akomawo agenda tutuukira mu kyo, era agenda tutuukira mu ngalo za taata we. Wano na wano omunnyonnyozi kyava atugamba mu Zabbuli nti bw'oba weesiga Mukama kikugwanira okubeera omusanyufu. Bwe weesiga Mukama tekikwetaagisa ate kubeera mweraliikirivu. Lwaki oba weeraliikirira ng'ate olina gwe weesiga, ate nga gwe weesiga w'amaanyi ye Mukama Katonda wo? N'ayongera n'agamba nti bayogaanenga n'essanyu bulijjo, kubanga ggwe obakuuma. Buli lw'obeera mu kikomera, n'oteekawo security lights, n'oteekawo kamera, n'oteekawo embwa, na security ab'amaanyi, ebiseera ebisinga yadde kale era si nnyo nnyo, naye obaamuko n'obugumugumu
noga nti wakiriko asikaali gyali. Kakati basebo ne bannyabo naffe tusaanyidde okubeera n'essanyu n'okuyoogaana okw'amaanyi kubanga tulina omukuumi asinga amaanyi ng'omukuumi oyo si mulala ye Katonda waffe. Agambye nti abaagala erinnya lya Katonda basanyukenga mu ggwe. Tulina okusanyukiranga mu linnya lya Katonda. Kuba ekisooka ye Mutonzi, ekyokubiri ye Taata afaayo era atwagala. Nti kubanga oliwa omutuukirivu omukisa. Kyava ayongera n'agamba nti ayi Mukama oli mwetoolooza ekisa ng'engabo. Nga bw'ogimanyi nti engabo ekukuuma eri obusaale. Abazimanyi engabo ezo era edda balwananga naye nga bw'agenda mu lutabaalo agendayo n'engabo okutangira obusaale obwali mutuuse ku mubiri, ebiso n'amafumu. Engabo eyo yakolanga kyamaanyi nnyo okumukuuma. Kaakati wano naffe bwe tubeera n'ekisa nga ye ngabo ya Katonda, obusaale bw'omulabe, amafumu n'ebijambiya byatukasukira buli lukya bikwatibwa n'engabo ey'ekisa kya Katonda. Kyova olaba omu yawandiika n'agamba nti Ebenezeri, amakulu gaakyo nti ne kaakano Mukama otukoze eki, ne kaakano Mukama otubedde. Zabbuli bw'atyo bw'annyonnyola. Omunnyonnyozi mu katabo kano yannyonnyodde bw'ati: bwe nnali nsomesa ekibiina ky'abasumba Abafirika mu lukuŋŋaana olwali wabweru mu kibuga Lusaka, e Zambia, enkuba yatandika okutonnya. Nze ne bannange twagenda mu maaso n'okuyiga okutuusa lwe twawulira abaseka n'okwogerera waggulu ebusukka kkubo. Twakyuka ne tulaba abakazi b'abasumba nga bazina n'okusekera waggulu mu nkuba nga bwe bayimba okutendereza Katonda. Enkuba yali emaze emyezi nga tetonnya, so nga ate si kyekyali ekiseera eky'okutonnya. Basebo ne bannyabo, waliwo omusana oluusi lwe gwaka ne mulowooza nti enkuba yaggwayo mu ggulu, ettaka ne likala ne lijjamu n'enjatika, ebitooke oba ebirime byonna nabyo ne bikala, ne wabeererawo ddala obuzibu obw'amaanyi ate obunene ddala ng'enkuba tetonnya. Era basebo ne bannyabo, njagala mbategeeze, enkuba bw'etatonnya buli kintu kaŋŋambe nti kifunamu kukosebwa, okuviira ddala mu bisolo, naffe abantu bennyini n'ebimera byonna bikosebwa kuba biba byetaaga amazzi. Naye wano Bayibuli eri mu kutunnyonnyola, wano omunnyonnyozi atulaga nti bwe yali asomesa ekibiina ky'abasumba Abafirika mu lukuŋŋaana olwali wabweru mu kibuga Lusaka, e Zambia, enkuba n'etandika okutonnyerera. Agambye nti nze ne bannange twagenda mu maaso n'okuyiga okutuusa lwe twawulira abaseka n'okwogerera waggulu ebusukka kkubo. Twakyuka ne tulaba abakazi b'abasumba nga bazina n'okusekera waggulu mu nkuba nga bwe bayimba okutendereza Katonda, nga bwe bayimba n'okutendereza Katonda, nti enkuba yali emaze emyezi nga tetonnya, so nga ate si kyekyali ekiseera eky'okutonnya. Basebo ne bannyabo, naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo waliwo ebizibu kaŋŋambe nti ebizibu bye tufuna ne tulaba nga bitutta ekiseera kiwanvu nga Katonda alinga eyatwerabira, nga Katonda alinga eyabivaako atakyabikolako, ne tulabira ddala nga Katonda kaŋŋambe waliwo n'abamu aboogera ekigambo nti Katonda ng'alinga ataliiyo oba atalaba. Naye basebo ne bannyabo, njagala mbazzeemu amaanyi nga mbategeeza nti Mukama afaayo eri obulamu bwammwe, kubanga wano enkuba yali emaze emyezi nga tetonnya, naye enkuba lwe yatonnya abantu bano basanyuka. Naawe ogenda kufuna ekiseera ekissanyu, ogenda kusanyuka, ogenda kufuna emirembe nga Mukama azzeemu okusaba kookwo. Toggwamu maanyi, tokoowa, tonafuwa,
Lwaki? Kubanga Mukama buli kintu yakitegekera ekiseera kyakyo, ate Mukama akwagala nnyo n'omukisa gwo yagukutegekera. Enkuba egenda kutonnya mu bulamu bwo. Omunnyonnyozi ayongedde okunnyola n'agamba nti amangu ago naffe tokyakalamu. Awo omusumba Zulu n'agamba nti Katonda asanyukidde kye tukola. Era basebo njagala mbategeeze buli lwokola ekirungi Katonda akisanyukira. Buli lwokola ekirungi Katonda akiwa omukisa. Omusumba kyava agamba nti Katonda asanyukidde kye tukola. Nti Katonda atwetolooza ekisa kye. Tugamba tutya bannaaye? Tugamba nti amiina. Kyekiri kye nabagambye mu ntandikwa nti engabo ya Katonda kyekisa kyatuteerawo ne tutafuna buzibu. Nti wano kyava nnyonnyola n'agamba nti Katonda atwetolooza ekisa kye. Era n'agamba nti Katonda mwesigwa, era Katonda mulungi. Era wenjagalira okuwakanyiza endowooza z'Abaganda baffe abagamba Mukama ankubye omuggo. Mukama takubangako muggo. Okubonaabona okuli mu bulamu obwo Katonda si yavunaanyizibwa ku kubonaabona okwo. Wabula Katonda ye Katonda ye muntu afaayo nnyo ku bulamu bwaffe okubeera nga tuli balamu ate nga tuli baki nga tweyagaza. Omuzadde yenna taliyagalizaako mwana we kibi. Kakati olaba ffe tetukiyagaliza baana baffe ekyo. Naye kati ate olwo Katonda kitaffe eyatutonda ye tasingawo nnyo okutuwa ebirungi. Wano omunnyonnyozi kyava agambye nti Katonda mulungi era mwesigwa. Basebo ne bannyabo Katonda mwesigwa. Katonda bw'omwesiga nga olunyiriri lwaffe lutugambye titusanyukenga, kituufu tusanyuke. Lwaki? Kubanga bwe weesiga Katonda takuyiwa. Bwe weesiga Katonda talinga mwana wa muntu okulimbalimba n'okukubuzaabuza. Kunze yali nkuba ya bulijjo etonnye akawungeezi, naye kubo gwali mukisa ogw'enkuba okuva mu ggulu ewa Katonda. Nakino kankyogereko. Basebo ne bannyabo njagala tumanye nti mu nsi kaŋŋambe nti biringa ebitusoomooza si bye bimu. Kankuwa ekyokulabirako kino. Asula mu ntobazi n'asula ku lusozi, ebizibu byabwe si bye bimu. Okugeza asula mu ntobazi amazzi si kizibu ki. Basobola kugendawo n'afuna akadiba oba ekifo n'asimawo oluzzi lwe n'aba ng'alina amazzi buki bulungi. Ow'oku lusozi n'aba nga ye amazzi okugafuna kizibu. Era enkuba bw'etonnya mu lunaku lumu, ow'oku lusozi ajja gulaba nga mukisa munene nnyo. Naye ate asula mu lutobazi yajja kukitwala nti ekyo kya bulijjo. Enkuba ne bwetalitonye tekyalibadde kyaki, tekyalibadde kyamaanyi. Weewaawo ng'omusana gubadde gwaka, tekyalibadde kyamaanyi nnyo ewuwa enkuba okukola ki. Kakati na wano kye tulaba omwami ono kyagezaako tutunnyonnyola nti enkuba eyo yatonnya ku lunaku olwo ng'asomesa ekibiina ky'abasumba Abafirika mu lukuŋŋaano olwali wabweru mu kibuga Lusaka. Enkuba eyatonnya ye teyakiraba nga kyanjawulo, naye eri abantu ng'abo abaali balindiridde omukisa ogw'enkuba kyali kyamagero nnyo, kyali kyamaanyi nnyo, kyali kaŋŋambe nti kyali kya ssanyu mu bo. Kyava yongera okunnyonnyola no n'agamba nti naye ku bo gwali mukisa ogw'enkuba okuva mu ggulu ewa Katonda, nti si yeerabira maloboozi ago ag'omukwano gwa Katonda n'okwogerera waggulu n'essanyu okwali kuva mu bantu nga bazinira Mukama, nga bazinira Mukama. Basebo ne bannyabo naffe bwe tufuna ebirungi tetugwanye kutuula, tetugwanye kwebaka, wabula tugwanye kusanyukira waggulu. Kambeeko kye mbabuulira. Obadde okimanyi nti mu kiseera ekyokusanyuka ekyokuleekaanira waggulu bw'otaleekaana ate obangaawo aleekaanye. Lwaki? Kubanga okoze ekintu ekitali kituufu, okoze ekintu ekituufu mu budde obutali butuufu. Obudde buba bwakusanyuka togwanye kusirika ate kutuula. Obudde buba bwakusanyuka
nawe gwanye osanyuke. Okugeza singa Mukama akutuusa ku buwanguzi obw'enjawulo sanyukamu. Wobujulizi buukira mu bbanga. Singa Mukama akuyamba nga oba obadde osaba nti ayi Mukama neetaaga omwana nga omaze ebbanga tolina mwana, Mukama bw'akuyamba n'ofuna olubuto n'ofuna omwana, sanyuka. Osobola okuba nga obadde osabira Mukama ebbanga nti ayi Mukama bizinesi yange eno buli sente zenteekamu zifa. Mukama bw'akuwa omukisa bizinesi eyo neekwatayo n'olaba omukisa, sanyuka. Kuba Mukama abaakuwadde ki? Abaakuwadde omukisa. Bingi bye tusaba Mukama atutuuseeko, bingi bye tusaba Mukama atuwe, era bingi ddala bye tusaba Mukama atukolere. Naye Mukama bw'akuwanga omukisa by'osabye ebyo ne bituukirira, osanyukangamu. Wano omunnyonnyozi ky'atunnyonnyola nti tusaanye okusanyukira waggulu nga twebaza Mukama n'okwebaza okw'amaanyi nga tutuusiza ku buwanguzi bwe tubadde twetegekera ebbanga oba bwe tusaba Mukama atutuuseeko. Ekyaliwo ku nkuba eyatonnya akawungeezi ako si kyanzijukiza, agambye nti mu kaseera ako kikyanzijukiza ku ngeri Katonda bw'alabiriramu abatuukirivu. Bassebo ne bannyabo kankubu njagala mbabuulire, waliwo ekyawandikwa mu Bayibuli ekiri mu ngero nti Mukama Katonda abatuukirivu alibalabirira tebalirumwa njala. Era njagala mbategeeze nange nti omutuukirivu wa Katonda taliraba nnaku, omutuukirivu wa Katonda talirumwa njala, omutuukirivu wa Katonda Mukama amuterawo amakubo we gatali buli kadde. Njagala mbabuulire bassebo ne bannyabo, tusaanye okubeera abagumu ate era abasaba, abeesiga ate era abatendereza Mukama, kubanga Mukama ye buli lukya ffe yadde tubeera n'obweraliikirivu bungi naye akola enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Lwaki tetwebaza Mukama? Bassebo ne bannyabo, Mukama Katonda alabirira abatukuvu, abatuukirivu be, abantu abatuukiridde. Katonda abalabirira. Era Mukama awa omukisa abo abamwesiga. Bassebo ne bannyabo, waliwo abantu abamu naffe bw'okusobola okkeera enkya ne weebuuza nogayi naye omwami ono takola, abeera waatya? Omuvubuka ono takola, abeera waatya? Omulimu gwakola mutono naye akikola atya okulabirira ab'omu maka ge bonna? Omulimu gwakola tegusobola kuvaamu ssente ziweerera abaana basoma batya? Kyekyo kye mba nnyonnyodde nti n'omuyonyozi ono kyannyonnyodde nti Mukama Katonda alabirira abatuukirivu be. Gwe mu maanyi go tosobola kwerabirira, era tolowooza nti oli w'amaanyi nnyo okubeera nga olabirira famire yo. Nedda, wabula olw'ekisa kya Katonda Mukama akulabirira ate era n'akubeezaawo. Agamba nti nsaba tusanyukirenga erinnya lye n'omukwano gwe gye tuli leero. Bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze nti Mukama Katonda tusaanye tusanyukire omukwano gw'atulaga, n'okubeera wano okussa obusi ogwo mukisa, kabonero akalaga nti Katonda akwagala. Okubeerawo ng'osobola okwogera ebigambo abantu ne babiwuliriza era ne babiwulira, ogwo nagwo mukisa, kabonero akalaga nti Katonda akwagala. Kambeeko ne kino kye mbabuulira, okubeera ng'osobola okulya emmere n'etuuka mu lubuto, process n'etambula bulungi nnyo nga bw'olina okutambula mu bulamu bwo, ogwo nagwo mukisa. Eri abantu abamu abalya emmere nga balira mu bupiira, eri abantu abamu ng'okweyamba okubaako excretions zakola akolera biyita mu bupiira, alina obuzibu obw'amaanyi mu bulamu bwe, naye gwe Mukama akuwadde omukisa okyaliwo, akuwadde omukisa buli kimu, obulamu bwe butambula bulungi. Tosaanye kwemulugunya, tosaanye kukaaba, wabula osaanye okusanyukiranga Mukama olw'omukwano gw'atulaga oba omukwano gw'akulaga. Agambye nti era nsaba tuleme okukitwala ng'ekyomuzannyo wadde ng'agambye nti tuleme okukitwala ng'ekyomugaso
wadde ng'omukisa ogulabikanga ogwa bulijjo. Kanjiziremu statement eno gitegere bulungi muganda wange nti era nsaba tuleme okukitwala ng'ekyomuzannyo wadde ng'omukisa gulabikanga ogwa bulijjo. Osobola okuba ng'okulya kambudde tekiza mpene ennyangu ng'okufuna ekyokulya olunaku si kizibu. Leero n'olya omuceere, enkya n'olya amatooke, oluddako n'olya akanyama, oluddako n'olya lumonde, oluddako akawunga n'emmere endala. Ekyo mukisa nagwo. Naye abantu abamu osobola okugutwala ng'omukisa ogwa bulijjo gw'obadde ng'ofuna bulijjo. Naye bassebo ne bannyabo omunnyonnyozi atukubiriza tulemenga okutwala omukisa ogwo gwe tufuna ng'ekyomuzannyo wadde ng'omukisa gulabikanga ogwa bulijjo. Ogwo omukisa osobola okugulabanga ogwa bulijjo okeera ku makya n'ovuga emmotoka yo, n'ovuga pikipiki yo oba akagaali, oba n'otambuza ebigere n'ogenda ku mulimu gy'okolera, oba n'okozesa ekkubo n'ofuluma n'olowooza nti bwegendereza bwo obukutuusizza eyo, oba n'okitwala nti omukisa ogwo Mukama gwakuwadde n'otafuna kabenje mu kkubo n'okitwalanga ekya bulijjo, n'okitwala nti obwegendereza bwo bwe bukuleetedde okusomoka accident eyo gy'obadde oyinza okufuna mu kiseera ekyo. Abantu abasinga okubeera mu kibiina nga eri abasoma, okubeera mu kibiina n'obanga okulembera buli kadde, omukisa ogwo osobola okukitwala nti kya bulijjo n'otamanya nti osaanye okwebaza n'okusanyukiranga Mukama olw'omukisa ogwo gw'aba akuwadde. Essaala ey'olwaleero egamba nti Kitaffe nsanyukira erinnya lyo olwaleero, amiina. Nga mpita mu lunaku luno nsaba ntegeere omukwano gwo era nsaba nfune essanyu mu bulamu bwange okuyita mu lwo, amiina. Yesaala nange muganda wange mwanyinaze gye nkusabira nti Mukama atuyamba atuwe essanyu, atuwe emirembe. Weewawo ensi eno ejjudde obusaale bungi obujja mu bulamu bwaffe, naddala eri abakristaayo tuweeresa bingi okuweereza Mukama. Abakristaayo twewala okukola ebintu ebinyiiza Katonda. Naye Mukama mbasabira omukisa, Mukama atuyambe tusanyukirenga enteekateeka ye, era mu lunaku luno olwaleero twongere okutegeera omukwano gwa Katonda era tufune essanyu mu bulamu bwa Katonda okuyita mu lunaku luno olwaleero. Mukama bampeera omukisa. Mwebale kubeerako ku 3ABN TV, mwebale kuwuliriza obubaka obulungi bwe buti, mwebale kukeera ate kubaako bye mukola, kuba nkimanya abamu mugenda kukeera kufuluma, naye weebale kunoonya Mukama okuyita ku makya. Zuukuka ng'olina amaanyi. Ensulo eno ey'enkya ekulukutira mu bulamu bwaffe kye kigambo kya Katonda ekituluŋŋamya mu makubo gaffe mwe tutambulira okuyita mu lunaku. Nsaba Mukama akumpeera omukisa, nsaba Mukama akumpeera obuwanguzi, nsaba Mukama akuwe bye weetaaga, akuwe emikisa, akutonyeseza enkuba mu biseera eby'omusana, akutonyeseza enkuba mu bulamu bwe ey'omukisa, era omukisa ogwo okukozesa n'obwegendereza ate kutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kwe kusaba kwange okw'enkya ey'olwaleero mu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama. Ogulumizibwe otenderezebwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Weebale nnyo okutuwa omukisa n'enkya eno ey'olwaleero okuyiga ekigambo kyo. Nate Mukama tukusaba nga tukwegayirira, yongera okutuwa amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli. Nsonyira ddala obutali butuukirivu bwaffe. Ayi Mukama Taata, nkusaba nga nkwegayirira, yongera okuwa omukisa TV yo eya 3ABN TV na buli atega omukutu guno. Mukama Katonda alabe omukisa. Ayi Mukama, nkusaba nga nkwegayirira. Tuli mu kiseera eky'obululu, naye Mukama mu by'obufuzi bingi, naye Mukama tukusaba nga tukwegayirira teekawo obukuumi bwo eri buli muntu. Ekisinga obukulu Mukama, oluŋŋamye abafuzi bonna bafugire wansi w'omukono gwo. Eggwanga lyaffe liwe eddembe. Mukama Taata, naffe otuwe emirembe abalimu, otuwe okukusanyukira nga bulijjo. Yongera okutuwa ebirungi bye twetaaga Mukama,
so si bye twagala. Yonge kutuwa amagezi okumanya okutegeera gy'oli. Obukuumi bw'osuubiza abaana bo butuwenga bulijjo na bulijjo kwe kusaba kwange n'okwegayirira okukya mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukama abampeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.